olunaku olw'eggulo ba proud bazzukulu osobola bayita bazzukulu ba jjajja abali proud. Jjajja no gwe babagamba oyo Presidnt Yoweri Kaguta Museveni ono bamukoledde akabaga ak'okumuyozaayoza era nga kabadde ku theme oba katumiddwa nti yogayoga jjajja. Ono nga bamuyozaayoza okubanga yawangula akalulu ako ketuvaamu. Mumanyi kaali kabunkenke kaali kwegamba kaali awo kamala ku bantu emirembe naye ate munange President Museveni n'akawangula. Era batyo babadde balina okumukolera akabaga akamuyozaayoza akamuyozaayoza okumulaga nti basimira ddala obuwanguzi wamu n'okwebaza Mukama Katonda olw'obuwanguzi obwo. Era tujjukire nti bwe twali tugenda mu Kalulu bano era bateekawo omukolo w'egutyo ogw'okusaba n'okwegayira Mukama Katonda okubanga beegayira Mukama Katonda abeerenga abayamba President Museveni awangula akalulu. So era we yakawangudde abantu be bamwe era bakomyewo mu kifo kyekimu era okubanga beebaza Mukama Katonda olw'obuwanguzi obwo jjajja oba President Museveni bwe yatuukako. Era nno bano twalabyeko ebikonge ebyabadde mu kifo ekyo nga mwe muli ba spiritual fathers oba bayite bakitaffe mu Kristo Abenjawulo. Babaddeyo Pastor Mugerwa, yabaddeyo nnyo, wabaddeyo batata baffe abasiraamu, babaddeyo ba Supreme Abenjawulo, babaddeyo twalabyeyo Pastor Rosias Bujingo, yes, Rosias Bujingo yabaddeyo, twalabyeyo Apostle Grace Lubega, twalabyeyo Pastor Kayanja n'abalala bangi bonna babaddeyo. Era Pastor Kayanja yawadde speech ne Pastor Rosias Bujingo yawadde speech. Tata waffe Mugerwa ye ebibye bya mpola tapa kukoye ebibye yo bibeera bya mpola naye nga naye yabaddeyo mumanyi nnyo okubanga aweesa omukolo gwo ekitiibwa. Era bano bawadde speeches ezinjawulo ng'era bwe nkugambye. Ate wano President Museveni n'avaayo n'asiima batata baffe bano era mu bufu bwe bumu neebaza Pastor Kayanja olw'okubanga practicinze farming oba ebyobulimi. Ye lwaki tonzikiriza ne mbakuwa byonna n'obyewulirirako. Kale Mukama Katonda akunkuumire. But they are already making money there. Naye mu mazima bo already bayina sente ze bakola. Therefore, and we also heard what Pastor Robert Kayanja was saying. Era muwulidde ne Pastor Kayanja kyagambye. And Pastor Kayanja also I have seen on the videos engaged in agriculture in different parts of the country. Era ne Pastor Kayanja mbadde nga ndaba ku mitimbagano ebintu byagezezaako okukola mu bulimi mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. So therefore gene mu Bible otegere we biva. Matayo essula ya 7:6. Matayo essula y'omusanvu olunyiri olw'omukaaga. Bible egamba temuwangambwa ekintu ekitukuvu so temusuulanga lulu zammwe mu maaso ga mbizzi. Your Excellency, as we pray, I have 5 things to pray for. First of all, we want to thank God for the peace and security, tranquility He has given to us. Dear Heavenly Father, we came here on the last day of the campaign, and throughout the whole exercise, in every rally, there was prayers. You heard our prayers. Entasima wabulajiwa. We have come back to say thank you. Thank you, Heavenly Father, for the peace, for taking us through this exercise. Weebale nnyo Mukama okutuyisa mu kiseera kino. Weebale nnyo okuwa muzeeyi ne maama ne bannayuganda emirembe. Tetukitwala nga kyamugala banjo, twebazizza nnyo ssebo. Weebale Katonda waffe, weebale kuwulira kusaba kwaffe. And in that prayer we pray that the President will win the election. Era you granted it. Ngera mu kitabo kyo ekyengero bwe kigamba mu ssula 16 olunyiri lwa 3 nti akalulu kakubwa naye Katonda yasalawo awangulwa. N'olw'ensonga eyo wasalawo omuddu wo Yoweri Kaguta Museveni awangule. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala.
tuzze kwebaza era kino kye tusaba nate ng'Abaganda bwe bagamba nti katwecwacwane n'ebisigaddeyo bitwongere. Ayi Mukama, ebisigaddeyo tubyagala. Ekisookera ddala tulabira ddala nga twetaagayo ebintu 5 ebinaasobola okutuweerera ddala obuwanguzi obw'omuggundu. Ekisooka, owe bannayuganda n'Abaafirika bonna naddala bali mu East Africa, otuwe obuvumu mu kyasa kino, mu kisanja kino, tulwanirire East African Common Market. Ng'abakkiriza tugyetaaga, ng'Abaafirika tugyetaaga, era Mukama otuwe ne Total Integration Federation eya East Africa. Bwe tulaba bino byonna ebigenda mu nsi, entalo okuyomba, tulina okufuna eddembe lyaffe ery'obwange mu byenfuna, mu byenfuga, mu East Africa. Tusaba Ayi Mukama okwate ku bana East Africa bonna bagolokoke, tuve wano nga tulwanirira Common Market ne Federation. Ekyokubiri Mukama kye tukusaba, owe President Museveni amagezi ne maama ku mulundi guno balonde cabinet eneekola nabo, bakole abantu abanaakola emirimu, balonde abantu abatetemwatemwa abajja okukola ekyo kyalabye, kubanga okwolesebwa wakuwaye. Mukama, emyaka gino 5 Uganda ereme kufuula Pearl of Africa, bateekeke efuuke ettendo ly'ensi yonna. Muwe amagezi, muwe amagezi Mukama. Ekyokusatu Mukama kye tukusaba, tusaba gavumenti ebintu byegenda okukola ku luno bibe nga biri intentional. Mukama, tusaba abo bonna bagenda okulima okwa commercial banguyizibweko sente zaabwe, tulime emmere tuliise Afirika yonna. Mukama, n'abagenda okukola amakolero aga industry amatono amanene, ba manufacturer, nabo bateekwe ku mwanjo gw'okuweebwa sente. Tukole mangu ebintu, tuleme kudda kulindirira mbu ate emikutu bagizibye, mbu ate ebyuma tebisobola kujja. Otwale Uganda ne East Africa tube nga ffe tusobola okununula bannaffe abakyasibiddwa. Ekisembayo Mukama, nsaba bannayuganda bonna otuwe emitima, tutegeere nti eno ensi yaffe tetulina walala we tulaga, ogikulaakulanye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.